One director wa Miso Idia consultant wa mitamale mirundi sebo nkwaniriza nnyo ku show ya leero. Omanyi zengenda nemba sekerera dine gwanga mujja kuzuukuka nga lisanyeewo mbabulira ngani alisanyeewo political dynamics kubaffe nawandika akatabo kanga akazu how the Kazu politics has ruined the nations, drawing examples from Rwanda, Southern Sudan, Uganda and Kenya. Bwolabanze mirundi empandise ekintu mu bintu 10 by'empolitikiti ng'omunana ngulaba. Omunana ogulaba. Kakati twatuula wano nenkola programu yange nembaga nti Museveni alinga omukulu w'essomero eyaddira abalenzi be ne bafunyisa abawala embuto ng'agoba bagobe. 3 things happened in that school. Abawala baati bannasobezebwako relocated. In this case, people would be going into opposition, but opposition and the government is the same. The key players are the same across the board. Tebajegendayo. Abaana abawala abasigala mu ssomero bayiga taekwondo modolo yaffe tandika okuba batabani bentu babaana ntubamenye tubajjamu empeke. The others abazadde b'abaana yali takyasobola kuyamba tabayambye tebasomye baayo kyessomero badduka emisinde ne teepu zaabwe ne recordings zaabwe ne bagende wa president n'ababuuza, do you need my permission to sue mirundi? Mugende mumuwabiri akimanyi temusobola kuwaaba tewali asobola kuwaaba wano musango n'agusinga n'agusinga oba n'akusinga defamation case oba libel eya radio ne TV. Defamation nabaga nti tewali agiwangula wano. I think the only person who can win a defamation case in Uganda is Museveni. Nga bamudefamize? Defamation ina elements enkulu nnya. One, are you defamable? Gwe naawe olina obusajja bukulu bwe baakulebuddeko. Defamation kwe ku muntu okumujjako ekitiibwa kye. Yes. Ng'omwogeddeko you must be defamable. Nti omusajja ono bwe yankutte nabadde mbeerera n'olwekyo embeera yange tekyaddawo. Emmotoka yantomedde nenteekako permanence gundi siriddamu kukola court awards you. Kati olwonza omusajja omuntu wa bulijjo nyina ekitiibwa kyange nange. First of all, you must be defamed before the well-thinking members of society. Bani abakussamu ekitiibwa kiki wakoze losiki. A moment. Abantekamu ekitiibwa. Anti baleete mu omukyala ne famire yange bantekamu ekitiibwa. N'oluzinga ki? Ekitiibwa. Anti kyegambye nti ofuna mpondo bamuga nti yabbye underwear. N'agenda wabira olupapula lwa monitor. Bamubuulira nti kino ne bwe kitaba kituufu naye kooti oli kyakukola kimu kyokka gwe wabadde virgin gwe nga wakazaala abaana 10 ono muvunaana kukwata kooti ekuwe nnyo sente kuba waluzinze virgin oyinza n'obutaddamu kufumbirwa iza ne recoverable ddala wabadde virgin ye kyakuleeta kuleeta basajja bakwendako n'okubirwa mu kooti. Nabaga nti we have 2 cases, defamation cases, very interesting. Ben Kiwanuka yawabira Obote mu court mu campaign ya independence. Obote yagenda eggulu naga nti mulonda Kiwanuka tawana kitiibwa kabaka we. Yagambye nti kabaka wa Buganda agende Entebbe amumalire ebizibu bye. Ben Kiwanuka bwe yamala okufuuka chief minister bamubuuza yowe Muganda and you are now chief minister. You and the kabaka will go to the other in the case of problems. Then you want to clarified. In the case of tradition, I'm under Kabaka. But in the case of national affairs, I'm above the Kabaka. The Kabaka will have to come to Entebbe. Museveni agende Mengoba Kabaka agende Entebbe. The leader of Uganda is more important. Olunaku lumu president yatuma ku mikolo gya Buganda n'atuma Moses Sali. It was only Moses Sali katesi yakulya mu Buganda. Yagamba sijja kuwogera kabaka ng'amaze. But the arrangement was simple. It depended on Moses Sali. Anti waliwo ebintu bibiri. Waliwo nannyini buyinza nannyini kitiibwa. Yes, anti nkubulira. Who takes precedent?
kyobula nti yo constitution abakola constitution baali bagezi but traditional leaders bonna benkana nobody takes binnono ndi ba traditional leaders bombayita ku mikolo kabaka wa Buganda yasoko wa Bujolo naddako ebyo byammwe ono waba tesakati nga Kenya Emolimoli there is a Teso district there waba Gisu akati nga Kenya abaluya bagisu ono omwacholi abajaluwe Kenya je bali gwebate that's why you see Kenya is coming here waba konjo yizo mulowoza nti mutono abakonjo bali milioni 10 across the border so era buli kabaka wabo buli kabaka mu Uganda traditional leader awebwa 5 million birebera gobi manyi ne 5 because tebadda mu modalities who is above the other kakati Beni yagenda mu court nti obota ndebudde omulamuzi Saudo Udoma yagamba Beni tinjagala ondeetereyo abategeevu 10 abatamanye nti gwenga chief minister gosinga kabaka wa Buganda abategeevu well thinking members of the committee yes bamubula kati abategeevu omuntu obujusi mutegeevu taswa mutwala mukati well thinking members of society not everybody is a well thinking member of society this is probably remove defamation but did you lose basinzira kuchoga nti ono well thinking nemwe bebawandiseko mu mawulire somebody can call in population na scandals zemukoze they are aware no lawyer can confront Mirundi mpozi nga kubba sente nkumalewo teri yasobola kuwawa do you need to go to the president for clearance to sue me bagene ne bagamba president ne ba oyodana na atesa na change kakati president yabakola ino national address a change na kwataka papala na kwa president sibo twakiziganyiriza Mirundi omuoninge kugonde ku TV kona yakakwata na akayuza ani akayuza Museveni abantu bali ku national issues za COVID-19 nti bring you drug in Mirundi zindi lero kibali bakuoninga Basiru why wotegerera anti kamunyagudde mu nkoko ziko okolima zikaba they don't know if Museveni whenever you go to Museveni and tell him that this man abuses the Kabaka when the last statistics of 60 years indicate confirm I'm the most recent 2 person yes interview je nakoze obukozi wano nga testing kubana ngenda kukola mbadde mba wa sente mbadde mu mademu ganti YouTube money nzisizimanyi nena tegeera nti my aim is not to get money my aim manyi nti abawagizi ba Museveni bemulimba limba tebayina smartphones that's why I'm on your radios omutansasula bangambi ku mundi guno miso bagikutte ne bagiteka mu kasero miso atusinga wendi miso yabakubye wanje ekyo ne kigana yabafumudde yentebe nabaga nti mmwe do you seek my clearance to sue Mirundi bade bagala akirize bakwa ndagire neka kati okumanya muri basiri you are stupid you are idiot you are Cyrus you are idiot Museveni achandagira ngana umulimu mwagutwala how can you strip nabagamba nti a divorced woman nga wamugoba you cannot dictate bani bazina na bendongo njagala mbabulire if I'm an advisor go to Mbadi go to Mbayo if I'm an advisor kuba obogwa wansi wa ministry ya president kati wa Museveni mukimayo ki mwangoba ku mulimo if you strip me naked you cannot come back and strip me naked again bagambo bavuma anda we mwazi twala kimwachi bagambo bavuma amono tuhumu itime concern temuyina bubanzi tamwagasi try and I've given out orders in my home omwana yenna akolagana ne ka group ako mugoba ekyo negundi mungenda muwako kopi abe kunta wanje ndiro yawo nekiwala any of my wives wenfunako evidence nti akolagana ne ka kuluku kano I divorce her nebasezala bangenda bawandikira teri mwana wange yenna agenda kukolagana ne ka group kano let you kill me in August as you are threatening bagala kutam August bwe bagambi ijugiri bali mutwi nasomera ke wamwe nali yake wamwe merenga nsoma kitange yewola ke wamwe pumbavu basajja bakwagazaje Basiru mbizekane contain me mwe mwasubwa you cannot contain Mirundi in fact tegena kusomera wa bagalo kakane kokko tekisoboka ate they are divided these people are divided omanyi waliwo group emu egamba nti Museveni ayagala nnyo omusajja ono and is going to reward him
kakati nabo baagala okubeera part of the package sikkiriza abo nabawaabira balala nagenda mu nsozi ne babasiba mwekyammwe bakisiba gundi bagiyita batya siiru eyammwe libiti mwe tetuliddayo ku nsi mukabuli ne mu ggulu tetuliddayo we cannot sit in the same tetusobola kusampe weemu ne bwekwatako obukwasi mbu njagala mirundi njogerere nkukwateko ofe ne bwe mbakwatako obukwasi bwe nti mufa ekitegeeza mwe temulimu mu package. There is a package, a very big package. Bantu balimu. Je bagenda kuwa. Bantu balimu. Museveni. Jamu retiring. Mukolete. Yes. Kakati bagala jiri nyamugere. Mbuna baba bere ku package. Omeni basi. Mweche mwakola. Nabagendera wala. Enjo kibwezunga kukutu. Wekuba oluyina enjo shirite vaawo. That's what they don't know. Ate abaganda bakugamba tibobanga ojoga abantu omwana aluma ensobi alumamu olukaawa envumu nkulu tevumu fe abaganda kasito tukola ekintu tukugamba munnange osanze eze ndi wa kibungu olivumayo abansinga owekibungu omumanyi ye mwana atalina manyo omuganda akugamba nti nze gwovumye gwojoze nojuga nofukira omusolo kubanga gwe oli wa kitalo nnyo wawasa gwe oli wa kitalo nnyo walwana mu nsiko gwe oli wa kitalo nnyo kajiji yali w'amaanyi nze ffe tukugamba bugwe muganda agamba bugambe ye omuziba akugamba nti okatera mandwa nti njinyeseza akayo kali bakaliijo otyo nti okuba emmandwa neogyononesa mu ngoye ne weewaana naye kesituka ku ttaka yina okulaga nti emmandwa tekugwa kati bakubye okatera mandwa nti njinyeseza akayo kali bakaliijo emmandwa ogikuba kuba muntu n'ogifulumya mu ngoye neeyonoonamu naye bwesituka ku ttaka emmandwa bwesituka ku ttaka emmandwa ogikuba mu state house emmandwa n'ogifulumya nemukuba mu mawulire nemuvuma yabuuza akakandi vision president yakabuuza gwe ku ttiimu eno zengani ani yakulonda kakiiko anti sebo mirundi atulemye emirimu asooka ombuulire ani yakulonda kakiiko akuvuma ki anti yangamba nti ndi mubbi nsindikako nakalema mu new vision watoli mubbi nkavayo entwe yonna nze mbambirabo mbimanyi you cannot fight me. The president listens to my programs. The president has ordered the buying of all my books in a library abusome kakati what the problem is ekibalemye kiri kimu. I cannot convince Mirundi. I cannot intimidate Mirundi. What do I do? It is now to your side. Tebasoma public relations. Kankubulire. Now, okulumya abantu baffe nti abakeedi tebakola bano tebakola aba boda we are wasting our time. Katono nyo before that. Emikutu ko badola biketu labikideko weekend. Emikutu jama wali digitali wali kusiriko. Ye baluwa ke kajiwandika ako nga bavudde mu state house. President yewunyizani afo ijinga omukono gwe. Ngenda linda akatambika jowulire emboze. Uli akasajja ko nakogambe kigambe eki. Rwanda kavaayo. Kaziwa ne motoka yako ya milioni 5 kaji kuba ekigonde kandabamu. Kanemeddeko. Njaka bizetoke mukatale bakaso omuntu. Yo final cut. Your decision. Agenda kuba kusituka ekiro kagenda ka betoke mukatale mbabuli katukomewo owangi jibali. Nze nyombi ndine Tamale Mirundi. Mbagamba. Kyentidde mu kitono nnyo. Toli safe. I'm safe. Bwabanga n'abaana boogambye anti babatiisa mwogere naye kitammwe ffe tuyinza omubawa emirimu egy'ebbeeyi kitammwe yaagaanye kitammwe nzamwawea they know nti president has a package, a very big package. Kati bo bagamba nti bwe tutabeera part of that package fajja kusigala ng'atuvuma naye nga kituufu oyagala kuwummula. These are different things. Oyagala kuwummula. Nze nkoma na Museveni bano sinza kukola nabo. Museveni wakoma kubanga bo balowooza abantu bamwe kambabuulire. These people believe nti bo be baazaala bokka nti fuulasi banyaffe tebaliiyo. Mama nga awulira bubi nnyo when you humiliate me ng'atambuza muggo yaŋŋamba olaba nga ndi mulema singa tewagenda wa mukama w'oyo singa amagulu gange sigayina motoka yamumenya yamulinnya. Bamulinnya? Yes, bamukuba emiggo. Bo batulowooza
ti family zaffe teziva mu bagezi. We are highly intelligent people. We are wealthy. Tuli bagagga timiza tujoga. Sente mwazifuna. I was not bought from a supermarket. Timumu azala mweka. My mother, I was delivered in the same way you deliver your children. Tuva mu family nyivu. Akukalombolombo. I'm telling you. Ndi mugezi ngabo bayina degree maker. Tuva mu family nyivu. I saw these people ngabavu bayitivu. Bawunyo olukuku. So the way you deal with Mirundi se musobola. Mweche muba mukola kiri kimu. Mirundi, prove that Mirundi is wrong. Create another Mirundi. Counter attack. Chechibye chiriwo. Chenjagalira ku Museveni. Museveni sit down. Chakubye dabano bonna n'abakubaba abekiyirwaki. Museveni takes time na kumanya nti strong point yono yani buli ajanga yewaga yonna akakanya. Museveni amukakanya. Why? He just looks at you. Namanya your strong point. No manya chichonna. Abasajja baba gambi to antagonize Mirundi at this time is wrong. The president is aware. The six consecutive years we have been carrying out service. Mirundi is the most listened to person in Uganda. It requires baba gainti member of parliament can you have an effect against the constituency. If the whole of parliament makes a resolution, Mirundi naje kubegwa kutaka. This is assessment, not by Nakalem. Intelligent people, about my intelligence, evaluating me. Mirundi cannot be intimidated. No. Kubanze na wandika journal ntuna mu kitabo kyange kya P4. Nga nasaba Katonda nfi mu mwaka gwenkubibbiringa ense sanawo. Kati ampadde surplus ya mmeka. Gwe imagine. Wasabu femu nga nsaba anti nsinga batuka nti gwa umwaka gwenkubibiri. Nesaba Katonda nempandika mu kitabo kyange exercise book ya P4. Nisaba Katonda nange mbere witness ngense gwawo. Ngende ne Yesu. Kuba nali nsomya article. What does it mean to be the last man on earth? Nze brother nge yampereza ngo titange yampo kuwulira amawuli muganda nge yali Kenya nga mpereza amawuli ku Naga Nation era natambula mu senior 3 nengende e Butere okulaba omusajja bamwitanga Joseph Martin Shefuku yatawanya kachijata. That's why I can even the Kenyans appreciate this man knows Kenyan politics. Why? Brother nge yali Kenya nga mpereza amawuli gajira mugundi. Nze mwana go basoma paso ye kusomero P7 nga nokusoma nokujayo paso mwana we wangundi ebitabo nga naboy neyambali nagenda mu secondary school nga nyambala masuti nze esuti nga njiteka kugundi wesomero nga baje esomero manyibwe najikola baje esomero ninako obunanka nibo ngobugwe bw'abana bunappi buno bwe banyika negenda mu yes obupeso bwo bumanyi nga ne baje yange bwebera niyo kuva dama nga njijjako njijjako nefuuka kusomero nga bwe mpa kusomero njijjako nefuuka esaati kuva dama tanta mwega manji nnyo. I'm a very arrogant man, very arrogant. Whenever you subject me to humiliation, I harden. Nchikuddeza sisemba nakyo kawuna. Kakati nkugamba wano nti bano abantu tebabala. Nti COVID-19 has exposed you. Run away from the battle. Kubanga nze kina politics nga kyonna weekiri. Manyi wano mugenda ne munteeka wano. Siraba bulungi, I don't know why. Okaddiye. Nakugamba nti lwaki gwe tosoma amaaso. Nawe togayina. Kubanga mbadde njagala mbasomera akatabo kano kenawandika ku nzige nti in many cases mafias conducted themselves more like baby monkeys. Mafias look at challenges to the country in terms of monetary benefits and forget the dangers that may arise from calamities. Take the example of HIV/AIDS, which hit Uganda in the 70s and 80s. Instead of considering the dangers HIV posed to communities in Uganda, the mafia exploited the plight of the victims for monetary gains. Many bogus organizations
including purporting to be helping victims, were set up for fund. Were set up, but the fund is ended up in the pockets of the mafia. The funds that were allocated to the Uganda AIDS Commission were not spared either. Government drugs intended to save lives of Ugandans suffering from the disease were stolen and sold to neighboring countries by the mafia. Furthermore, Uganda hosted an international conference on refugees recently, where almost $1 billion was raised, but not spared by the corrupt mafia. The numbers of refugees were inflated, and the money was stolen. Musoga, who was able to be a Munyambi, was sacked. In the recent invasion of locusts in East Africa, and despite the destruction and the threat the locusts posed to the countries, the mafia looked at the invasion as an opportunity to steal money. Unlike mafia groups operating in other countries, the Ugandan mafia has several unique features that include the following. The mafias in Uganda have a strong foothold in the government. Number two, the mafias have control over the media, especially print media. This gives them an edge over their victims. They use government institutions such as the Agigi's office, the Auditor General office, Parliament, and the courts to subdue their victims. The way a python operates when killing is free. Mafias bombard their victims with negative newspaper articles and deny them an opportunity to defend themselves. Therefore, all of these features were prominent in the fight against the locusts. The mafias started with exaggerating the potential damage the locusts posed to the country, using photographs from foreign countries in order to scare the population. Secondly, they split their campaign into two major fronts. The first group was to prepare Ugandans for what? To prepare Ugandans. Secondly, they split their campaign into two major fronts. The first group was to prepare Ugandans for the worst by announcing the locust invasion even before the locusts, no insect had arrived. Out of panic, government released billions ostensibly to fight the locusts, yet they were not in the country. When the locusts finally arrived, and not even the invasion of huge magnitude as perceived before the mafia again demanded for fresh funding. The panic government also released in billions. They claimed the funds which were initially released had been spent on what? They lied that $3 million had been paid to a company that had earlier been contracted to do the same job, fighting locusts, but with an outstanding debt. The locusts had invaded Uganda in the 50s. The mafias claimed to have contracted 3 planes to facilitate aerial spraying of these swarms. This was a total lie. The only plane that was seen deployed to fight locusts was the military chopper. Therefore, the claim of contracting 3 planes was also a lie. Kaka nemba gamba bobe babadde bakola choga mubamu ba piti ebaji ba kino bachi ba buli chumba kibiramu nazini ni coronavirus bamubiddemu
nebagamba nti omukulu w'essomero again yayina ente ng'ayina embuzi ng'ayina n'enkoko. Enkoko bwe zaafa kipumpulu abaana b'essomero baali enkoko omwezi mulamba. Embizi bwe zaafa swine abaana b'essomero bali embizi omwezi mulamba. Mukazi we bwe yafa baayokya essomero. Why? Yayina habit ey'obalisa ebifudde. Bagamba agenda balisa omufu. You cannot do something on a population continuously without changing tactics. Choga mu mubbi piti ojibbi enziko zibbi mbwe ennyonyi 3 twasasula ebbanja lwa billions of dollars 3 mbu contract asigala atubanja ng'alinda kikyenzige ziridda. Bajja okusiba bano kubanga these are a thief must have a sharp memory. Ekizibu toboogera. A sheep must be able to consider his footmarks. Mukama waabwe yabategeera. Kati b'obusiru bwabwe bagamba nze source kill me to kill the source. Mugenda kudduka and it will shorten your stay. Kill me rundi it will shorten your stay here. Ensi yabategeera desirise. Ebamanyi. Ensi ebamanyi tebawera 10. Ensi ebamanyi bantu mmwe. Fe Abaganda tugamba neyeyenze ku nnyina ekiro bamutegeera. Abantu basobola bweru okutegeera abasezi. Bemugoba tebaddaka ne babulya abaana baabwe ekiri wano will be worse than Rwanda genocide. Bemujoze bonna ne mbajogera mbagoba mu gavumenti bwe badde waabwe basirikale tebabulya abaana baabwe baboogerako mu Lumbe baboogerako mu Kwalula Abalongo baboogerako ku Mbaga baboogerako buli wamu the same name zapia. Obandisi. Yes. Asinza okuttanze kirimu ki. Totya kufa. Kakati bata Jesus ate yali waaki bamugaa nti balamu nti kakati kyenkubulira killing assassinating people does not solve a problem. Let me help them. Mukkirize nti eyo feezi ekolebwa ministry ya health eweddewo. At that time we are panicking. Era mpulira abasiru you are idiots. Anybody who peddles this stupid argument that we can lock people back is stupid. Era na minister agamba nti kumbeera eriwo abantu tebarespectinze COVID-19. Omanyi nti okwogereza omukazi kyangu okusinga omuno nayo nga yanobye. Basobola obbazaayo ne babaggalira. Okwogereza omukazi omanyi nti kyangu okusinga nga yanobye. Omanyi nti okwasa omukazi yava mu bufumbo kizibu nnyo kyangu kikwanguyira okwasa omuwala omuto. Yes. Omukazi oli aga nti mwami leka kulimba. Haji mbadde naawe emyaka 10. Tebadidde okabateze Sudani nti luli sente zaali nnyingi ogende emakka kabate nakyukako obanga tebampa luli hijja bino olimba akumanyi n'omukazi omufumbo. That's why you see women nga balina abaana bangi mu basajja ab'enjawulo oyinza omuyita malaaya nno. Waliwo ekyajja ne kijjanjaba olubuto ne kijjanjaba omwana ono n'alowooza nti kankizaalire nakyo ne kitema. Abajja mu group emu women babajja mu group emu abakazi abwe mulaba babajja mu group emu bw'aba awasa era bawasa bafaanana bwe baba babbi bonna baba babbi bwe baba bafere bonna baba bafere kubanga catchment area yeyo baba ina assumptions nti namaganda omukazi omugagga n'afumbirwa omusituzi w'emigugu kamwoche kubanga omusituzi w'emigugu aga nti bw'ofanga bana ebintu byo ya crooks mufanagana kakati omukazi ono okuzza abantu munda mu lockdown anti mwabasuubiza amata tebarespectinze tebatadde kitibwa mu mitendera gyabo mubasuubiza obuwunga bubabuze bakwate kwole bakutte temukyogera na kukyogera. What he should do is the Minister of Health to withdraw. Teyina credibility. The Minister of Health has done his work. First of all, nga mulabye nganzi, it was a pandemic unprecedented in the world. Countries trembled namwe abasinga amaanyi. Fa Abaganda baga nti ekimireti embuzi tesigalawo. Amanga gunaga kikafunyiza. Kakati mukkirize. The role of Minister of Health at that time was to sensitize people, which we know now, was to prepare hospitals, which are failed to do, is to provide masks, you are failed to provide masks. Museveni has provided. It is shameful. I don't know whether these people, these people in the ministry, nalabye Kalolo Okuluto nenseka. Kalolo Okuluto, why do you come to preside over food
disputed by Pastor Senyonga, not coming from Akachiko Task Force. What's wrong with that? Yes, mutemulina mweza mwesente za Prime Minister's office mwazi but mwina Mary toyina nansonyi kujja wa Senyonga. No, bayita abantu bali kubuyambi. Achinkubulire eyiyeriwa. Well, this is how ababasajja kibatamanyi. I will help them to write a book how to kill your government. Nekino kana katabo kanga akagundi akazu kakutegeeza. Nti bano tebakitegeera nti COVID-19 alisa kunamiza government ya Museveni. Ye Museveni the government which have been ye Museveni yachimanyi government yesigadde yachimanyi bano bebata chimanyi nti buli TV dio chi television buli dwaliro lyonna abasawo tebayina kikozesebwa abasawo tebayina nalibye n'eddwaliro erya gavumenti omuli thermometer omusawo nagantiraba era nabagamba nti kutumukunde kasita mumulaba ku ballot political landscape ejja kuba ekyose tayina bantu naye ajja banywesa amazi ayina strategy nti genda neneebuuza nti naye bano balaba TV how come nti ebibeera ku TV nti ono ayagala emmere the following day wabeera yagireeta nga tevudde mu Prime Minister's office. How come ti abantu begendi bwe bekalakasa nti baagala emmere edona ajja n'abawa emmere etavudde mu government. You are eroding government's relevance. Kitegeeza evan bantu anti ani egiteekawo eyo kuba y'omu waliwo agigaba. Yes, kasi abantu bekalakasa twagala emmere 2 days later wabeerayo dona ye agiteekawa. There is a person who is well organized. Mbadde mmanyi nti bantu ba mwoyo mulungu anti ngani agireeta eri awo gye bagaba. This is an American new strategy. How do you undermine, how do you make this government irrelevant? In the case of a crisis, ku sente zimwayise empizive ennyo ne muzigulamu ebizimbe kati mugudde mu mikono gy'abazungu. Abazungu bawaddeko Uganda sente. For your information, even the money you want from IMF will delay. Ngono Kasaija bakwese 5 simanyi trillion bazikwese mu budget kati akomo niyo lwakita dusibwe emisindi nti budget omusajja nakwata bwati ebakuli yenyama omukozi nagireeta nga mulimu ebifu bina nakomawo nagandi ojikebera mu ndagala empombo z'abakozi liwa nazibawadde abakoba gamba tebannalya nazikwese mu ndagala nomuli abako. A Minister of Finance hides his money. Read a different budget. No Janata kubiro mu parliament. Banange bomba mulonda abaka ba parliament mulonda abategeera. That is a scandal. Ekyo kijja kitya naye. Ati kubulira nti sente babadde bazikwese. Nakoma ono omutwe gwembo yono I told you. Yabadde tafuluma parliament. Mulwanire ebyobusiru. Oyo yabadde afuluma empale bagijjemu. Bayisa birala yafuluma. Yes. 5 trillion yazikwese. And he comes back. Ngobuleminga mirundi. No, Mirundi is calming people down. No kubategeza ensobi yamwe nemba wane solution. You are discredited. I mean, Minister of Finance, Minister of Health. You have lost credibility. Respect yourself and resign. Mwena mu resigning to give president opportunity to create abalala. Kali kitegeza nti. Bwana bawo minister omulala. Na kugamba nti today omuloko. Abantu bajja kukiza because he's a new minister. Bwana abanga gundi eno relief ejidwa mu Prime Minister's office we can listen. This is why I tell you nti guno omuwendo nga tuzze mu Kampala teguli alarming. When the Germans went back to work bafuna akawuka 1,000 every day nakedi muzigule mumanyirwa akyakedi bazigadde mafia teyagala akedi bazigule balowooza nti bahamu bayiwola sente mu bank deny them income tubigule gwolabayo kuba social baddeemu ate mmolo bazigula anti bino ebizimbe babo bamanya ye president alowooza nti boogeza mazima ebizimbe baagala bigula wano bava ku 20% bannannyini bizimbe babibaguleko balemererwa okusasula bank olabye eri ku besi bakikwatako you are only talking you would say nti eri genewola sente
the Minister of Finance of Bank of Uganda has sat with these people to stop it calculating. Kati ne badira agasajja gano agasamago waliwo kalino olubalu kalinga pass ako ke kali mkuyola ebisaso ke kali akakosajja kitaga ne bakayola bagamba let us argue. Why do you talk about forgiving people abakolera mu arcade cent today bakola wa kibasooze ki bwemba na yavuwadde nga sikyadda zinyamba ki atoba todda yes is let us fight to go back to work, then every landlord will negotiate ne tenant we nze na police ku nyumba zange kubanzikiriza mbye ekirogo abaje bikirizamu abapangisa balo ku nyumba netaddamu muntu baloga kati nze wange kasankula bange emyezi 3 gikulemye okusasula nze zikuwa n'ovaamu n'emmotoka ekutwala gwopangiseeko omulana yakulu akulozeeko esente zenkozesa oba omutegedde nti mulogo gerero 13 naye emiliyoni zezokulijjamu egumba likufumita mpola naye okulikuulamu abakugu mu kuloga nze mbimanyi omulogo alogera 10 teri mulogo wa mutwalo naye ate abalisiga okulula be bali embuzi n'enkoko naye ng'oli yalogesa 10 yakanyuka mu mwanya kakati nze omupangisa yenna asobola n'okuwa kyekizimbe kyange mulekera sente n'agenda. Leave this issue. First of all, solve one problem. Let the arcades be opened. You remove the ministry. This is no longer the Ministry of Health. This issue is no longer. This now has moved to Ministry of Information. We know medically how it is transformed, transferred, how it is contracted. And in Kugama, in this same spirit, guno muendo gwe babadde bateekawo nti katugenze mu bitabo tukebedde waliwo twaka driver eyava egindi myezi 2 egiyise tumunoonye nti oli mulwadde akwatireko bisatu batwale ente zaabwe mu bagalire mu isolation center. Anyway, if we want to hit credibility yabula from the start. President yennyini katono President yennyini yatugamba gye buvudde konti baka kasanti waliwo muwendo ogutali mutuufu gwe bagamba nti gwa covid kakati embeera eno bwogitunulira ebuza credibility nti bote baagala kintu kiveewo kakati bwoba oyagala okuba finance bwoba oyagala okuba ku bababbi overall Minister of Health mukoze omulimu gwammwe njagala osooka ombulire katono nnyo ku kya Minister of Finance ekyokukusa omuwendo guno ogw'ensimbi n'aguteeka mu budget gwe bataasoma kino kigenda unnoticed nga tewali akyogeddeko tewali anti babagula kati abaka ba parliament. Let me give you 3 examples. This parliament yategendedde ku noti mbi nnyo. Waliwo omusajja omutake yajja wano yeekubaana mu kusuula gavumenti yeewaawo is here ati wano tiyalizebo kubanga oyali kamanda w'abakadde bamukwatira wano ntebe. I don't know why these tax people come here. 2, President wa Turkey Erdogan yali yakakyala wano n'ekisawe kye Somalia abajasi baffe kye bakuuma kyakolebwa Turkey gavumenti ya Turkey. So you can see the contradiction. Naye president engeri naye gye yaliko mu Israel I need different attitude towards yagamba president I will never make that mistake again to return somebody where he is wanted. That's abantu waabwe bebetaaga yagana kikola ku mulundi gumu bonna babanta. I sent 6 people ne babazayo ne babatasirida mu kikola. See, this is where the tax man is here. Kakati bayina ekizibu nakiwuddeko ne mu parliament. Mining mu Uganda nze bonna nayogera nabo all of the stockholders including the minister Apendi. I talked to her. Omanya abagenzi bwe kye bakola mu kifo ky'okuwaabibwa Museveni banoonyanze Apendi lokutifu Opendi Sara ne mubuulira what's that nabano benna ba miners kakati ekiseera kino tekyetaaga ba legal baloya tebatukolera no kino ekiseera kyetaaga ba political activists abalina socialist background nti oli Sara Apendi akugamba I was given an assignment by the president to clean up the mining sector. Anybody who comes in to block me mukubirawo, you are right. 2, if we don't allow this tax man
nga yagula shares mu mining company ajagende wabwe nga alekana nti mu Uganda tebali respecting but compared to who gwe tukuganyo ine bizibu byo tukuganyo ine bizibu byo walone other investors are coming here that one I disagreed kakati nabano aba mining police nabo ne bagamba we cannot allow a man as a police we remain part of the police Interpol gwenonya nga tumuyina evidence nti is a criminal tumukirize to invest in a very crucial sector in Uganda's economy. You have a point. But what do you want? Kubango na always and why investing in Uganda to baja mozai. We have seen very rich people because they have. What matters is that you have an extradition treaty. Kakati lwaki ono ye omutake bwe baba nga ali criminal yagula mu shares lwaki taziguza abalala. Lwaki tazuwa omuntu gwe yesiga kuba you at the end of the day you are looking for dividends. Kakati ekirala ekiri very important is the 5,000 people baliwa abantu bwe bategedde nti bano bayina problem ne management there is a vacuum ekiromba abantu 15,000 bakiyingiramu kati basimira bwerere kakati waliyo apendi asobola aina jana jarayeti police ogenda okugumbula abantu 15,000 abasema goloti yakyogedde era yagamba nti besenza betwala betwazi inamu sensi mwe nagamba gundi nagamba mutabani wa Beni ampulira president yagenda bachanje eyo nasanga akatala akali kukubo nakawama bati rukaga mutani wa Beni ababbi ne bamugamba bagala okugula ettaka mbu president we yawadde akatale kali mu road reserve amabati sijjaga bonna mugaba bagenda kugoba you think you must have time it wasn't that yabawa mabati ngakatale kali mu road reserve. How did the Minister of Works leave people to settle on East Land? Hey, Abakampala bajja ne balaba president ne bamugamba tisebo ku midala bagambanga abantu emidala kasanvu gye giri mu butale emidala kasanvu baba kuba kupa ugundi kakati president ne bamugamba nti ate obutale bujjudde mbu bamusaba sente bazimba obutale obulala basi bagala biri abwe president yabaga nti omudala gwaliko omuntu omuba guyita mudala omudala gumu agubajjula mu emidala mukaaga balemera osijja bagobawo. You made the mistake yourself. Mbubaje bagala Museveni agobya abantu Museveni yagamba omusajja omuzungu yali akulira ebibira nga bali ku kibira ky'ebutamira yamugamba y'omuzungu gwe nobody in Uganda should involve himself in evicting Ugandans without my involvement. Yamugamba gwe omuzungu you ruled Uganda for 70 years. Did you have elections? Did you hold any election in the 70 years? Leave the key players, the political players to this. Omanyi nti president yagamba omuzungu oyo namugamba nti ekibira ky'olwanirira kyaki firewood namuga tulibera ku firewood buli kaseera some forests can be relocated tuyinza okukola ebibira ku nsozi ekibira ekiri mu important okujjako ebirinaanya ennyanja why Museveni amanyi kye bategeeza bano babbi kakati ye toyinza kugumbula the most important issue tosobola kugumbula abantu 15,000 mu birombe abayingira munga mwe mulwanaga tugenda gaziwa tulina ensonga za road map n'ebirala bingi bye tugenda okubanga tugaziwa nayo mu ssaawa eno ey'okubiri dakiika 9 zawukanya ku ssaawa 4 yadde njagala kuba bano Minister of Health wetuuse must surrender the whole process ogamba surrendering oba otegeeza ate kati ede kuno mugundi bantu bagenda mu malwaliro bakola baki zino isolation centers kati mayiro lwaki babakunganya batwala Nambole Diana yali takimanyi no ya change the president yateekawo dda report egenze ebuuza abantu ababonaabona abakaaba bakola ki he is ahead. President has even has an interim audit ku sente zibakozesezza even Ranga Katongole oyo ate Katongole simukubiranga na kusimu Emmanuel Katongole namuga nti kyogenzeemu bo bakuteeka waggulu ofe namubuli Katongole Emmanuel yankubira esimu lwalina lwa Sande president wabasisinkana agambe Kabushenga nti gwe akuvuma ki nti anga ndi mubbi nsindike ko bambeka mu new vision olabe oba bitered Katongole nankubira esimu nanga nti waye abantu bayamba akakiko kange kayambe ate abamaze okumpaabira ebbaluwa zeemula kutizikola mu ssabo
Tenda kanti abemulago bandide naye ntegedde mayembe zino zibangala nze kasomala okumpabira todda. Kakati nkugamba ebintu bibiri nti ezo isolation centers the moment kemunazibwa abaminsani abalokole kati abagabe emmere abaki ekyo mujja kuba mumaze namba tejja kuddayo kulinnya kuba the number is deliberately increased bano abali mu ministry balireko sente. 2, is it now useful to have a committee in Yabakatongole? Why don't you compose a committee of religious leaders who can bring relief? Sino sente zagula ebizimbe zino eza ministry nolaba omusajja abongera bakwatako kakati ekyokusatu mbagamba in order okujja babaleete Nambole alimu ebigendwa bibiri bo babadde tebamanyi nti president moved ahead nti bano bakola olugambo ne bakola ki bagenda tubaconcentrating ere wamu nga ffe tubafuga. Diana, a change. The report is in the hands of the president. Bambeka bagenda yodda wagenza okugenda okubabuulira nti Yesu azuukidde nga tebamulabye dda. Kakati you are fighting mukolesa bayinte omanyi bagambye ti president ekizibu kya Diana abadayina nalweso nenakalema nga report zonna naba intelligence zebakola bazidokitolinga ate kati tebakyamulaba kati mirundi kumwesibyeko. Am I in charge of any intelligence organization? But why do you believe that Museveni to run in this country must depend on programs? Tell you wondering Museveni aina formal ne informal bwakuwa bwaiso toka nti oli bwa kitalo. Woli amawule jakusigala gafuna waliwo omukyalo w'omunyumba ayina empeta n'owebweru. Museveni relies on informal. Bino temuli kuba gojja ku Dr. Linga reports. Kakati bo obuzibu bwabwe kati nkugamba nti bo buli kimu bakifunamu. Let me tell you akatabo kano nakawandikadde understanding mafia politics nakawandikadde bagambu yafuna library y'obutabo bwanga busoma 25 December 2012 understanding mafia politics uli abwempandika ku Nambole. Take the example of Nambole estates. Early last year 2012 land grabbers plotted to steal it. Is a prime land of 2 square miles in the metropolitan city. It also has a stone quarry with high quality stones. Through the so-called privatization units, the grabbers pretended that they were interested in refurbishing Nambole National Stadium at Nambole and to make it profitable, just the usual tricks they play before grabbing a property. They, the grabbers, the mafias, the thieves, quickly raised shillings 300 million and 3 billion shillings was put aside at stake. The stadium management received managers from the privatization team, apparently fronted by the grabbers to apply mafia politics by hoodwinking tebakasoka busoso okwagala okubba Nambole, hoodwinking Ugandans with the fake stories of modernizing the structure. That this is the language the thieves usually use. Newspapers like a New Vision were hired to publish negative stories about Nambole. Graphics were published but not to only show the stadium and not the whole 2 square miles land and what had caused the Nambole problems. The way things operate these days, once you welcome the privatization unit to your place, it opens out a floodgate for the grabbing exercise. It is not surprising that Pioneer Bus Company owners rented space at Nambole. 2012. This is how mafias work. In case of grabbing, such a company will claim the right of the first priority over that space and more because there's the current sitting tenants. They will parade themselves as the current users and demand first priority consideration. Mafia politics survives on deception and lies. However, the lies must be well packaged. The thieves must be wrapped
in a sheep's skin. They should be seen by the population as if their intervention is intended to make the project better for the benefit of all Ugandans. These sheeps are like a medical doctor who practices cannibalism. He is not easy to detect. During the recent East and Central Challenge Cup, Chekafa, the sheeps took advantage of the water lodged in Nambole to advance their argument that there was need for a private unit intervention. However, those using mafia politics don't reveal these factors below. Biri kumineri nkabana abasajja mbalaba nkabaleba kamba teri Museveni aterenga kamba bujozi mbuba malemu bajja kubatta mutayo omuntu omuli yadde muba waayiriza bamuteke mu jeneza bamuyingize ekibuga ola baduka helikopter zisula mu lujanga zedodoma. Okay, kakana ka olaba bwenkugamba nti baagala kubba Nambole mutuziro 12 Chekafa we yajja wano ne bayiya tujiba Nambole tujiba mirundi wono nawulya mu Museveni yennyini yakyogera nti omuwendo bwe gusajinga bagenda kuteeka tenti mu kisaawe Nambole bwe munaagaana Museveni ni use your style banaba olokuba oli ekyagala bajja bibattira kati bwoga nti bagenda kubba Nambole ate ng'omukulu yakyogerako yagamba Museveni nti omuwendo bwe gunaaba omungi mpozi ababbi bano abakitandikako edda oyo omuvuka kyava ntya yasanga mu president's office nga government printers yekuba buli kintu kyonna. As we speak today, budget ekubira wa mundu, Uganda Gazette ekubira wa mundu. What happened to government printers? UNEP yaleta ekyayo omwana yoyo alina akatala akamukabire wano mu park akatala ako kalaba akebiti bakagula musambuga minisita wa Kampala akawusafi mujjukira omuvubuka oyo bwe yagoba abantu ku leero ndi mu saleta leero trains ziriwa ziriwa mulenzi gwe ziriwa temunsobola kakete obudde katudde ku kino kyamu kimwaga kale tuli ku Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo ebibuuzo bingi nnyo ebiri ku nteekateeka y'okulonda kwa 2021 Electoral Commission yaleese road map bagenda kunoonyeza kalulu ku mikutu gya radio teri campaign zino laale bya bulijjo kuba akantu kafe kaliwo akantu kaliwo aleta atira nakaliti bule dakika agenda kuleta sembyayo kakati kamba buulize amwirako emaani navuma abasajja abo manya abusing is part of mass communication ne mu kigo ne mu lutalo tuvuma okuteekamu gundi abasajja abo mwabalaba aba East Africa nditwe akulonda kwa abapaka yes abasooka ne bavaayo baganti baali basiru mafia uses people with impressive titles ne batategeera what was important, what does the constitution say about, because once you make a constitution you have put a door in your house ekintu kyonna ekitasoboka kuyingira mu lujjirwo oyina okukiteesa okitanda n'okimenya n'okitwala n'okyasembulingira muli oba olujja olujjamu. A constitution provides for amendments over gundi. A constitution can be amended ng'ekyemyaka 75. Kakati ba mafia bagezi balina ba lawyers, ba mafia basajja bekola emirimu gyabwe. Ngenda kubayambako mbawandikire how to change from mafialism. Kuba sente bazina n'amagezi bagayina. Era kati balina gurupu bbiri. Buli gurupu y'abana abayaaye bano. Abalowooza nti bakitalo nnyo tuyinza okuvamba muli mwejja kubatta anti kati mwejjeyo amanya gammwe enseeba manyi abagala okujjako pulogulaamu zange enseeba manyi mugenda muwaabe kati okumulabako ng'alambula amalwaliro bamuddusa misinde mukakanize katanda k'abalema kanoko kamanyira dda kadduka buddusi koolulaba abantu baali bakattidde emukono nga katomedde owa booda kakati mbagamba nti bano abasajja ba mafia ogati constitution bagezi nnyo ekyusibwa batunula ne bamanya yefu Museveni organizes era kati ekibazizaamu omukisa kasabaga nti waliwo akamyufu we bagenda okumpira akamyufu nakawandikako dda ne mbagamba nti mukateekewo mulabe
akatabo ngenda kamuweereza timakateeka omulabe nabawoni nga kamyufu katabo kange kabadde kansaze n'okunsala kati ababbi bategeera if Museveni organizes elections under the prevailing situation tetugenda kubba ssente terirali prevailing situation is a covid kati kwe kuteekayo akantu ago kati Museveni nga bwe yayogedde ku Nambola agamba we shall evaluate the situation oba okulonda kunaabaayo mafia yadduka nga bwe yaddukidde ku Nambola egakwata mafia eyina omukisa nze bammanyi nabo bammanyi nakati bawulira they admire me, I admire them basajja bagezi they can spend a day kati balina zooming ekiro bo balowooza nti awe ya safe now tatukwata mu zooming nayo njiina nagiyingiramu the instructions sinafuna ndiri mu zooming mbakube nende zooming nagiyingiramu kakati bana basajja batuula bagamba Museveni is a risk taker constitution egamba ki constitution ekugamba ndi president bwatateeka okulonda kwa president under any situation obuyinza bukwasa speaker nababuuza wano ngalangiridwa state of emergency oba president n'abuwa speaker kati baba kugamba antichovolaba from day one teyalangirira mbeera ya kazigizigi state of emergency kati president bamumanyiza erisikiteeka kyekyaleeta babirandineko akapobulo okuba mulindwa biri mu maaso twali awo nga tetunategeera gye tulaga tudda mu bibiina oba nedda bawakapobulo ne baga nti ono omusajja ayinza okuba nga yaali tayalinga tweteerewo ekibiina ky'obufuzi mulindwa biri mu maaso n'abawaabira kwe kumukuba tiyabbye ssente z'ekibiina ng'ate ssente bwe baziyewo wakapobulo yalekera mulindwa kojja wange yamulekera instructions nti ssente bwe zivaayo ogulyeko ne mukazi wange pajero yali amwembalasinga zaali zakubba batandika ekibiina ekyabo kakati bano abasajja ne bagaa nti Museveni is a risk taker bakola ebintu bibiri ffe katwetegeke kyembaagala ku their planners what if Museveni gives the power to the speaker nti bagamba Rebecca Kadaga nti ntu ya push ya kulembera delegation nesinkana Kadaga nga bamugamba ki nimba buli ebibayogera era Kadaga ne muweereza omuntu nti wasinkanye ntu ya push delegation but they are dead nga bwe kyebaagala if Kadaga remains there nga bamufinyeko omukwano two ate bamukuba in case Museveni amuwadde power bajja kubeera ddala bagendayo toya pusi yakulembera delegation ne bagende wa Kadaga akongategedde okategedde at the same time wingi yabwemu etayagala Kadaga yo nega nti constitution egamba Kadaga nti nedde egamba speaker mukube Kadaga aveewo eno group ene embyene ejja kuteeno vagite mwe muli bana abayaya abavubuka bano mwe muli bubi nnyo lairo like an envelope. There are times when you should hide the ugly heads. Mwe kukume eno group endaleri moderate yabasajja bakulu eyo eri moderate bana buyaye bono mbu bali babasubizo baplenga mu bujjamu kati echo mwe Museveni bwatachikola okulangirya state of emergency obuyinza Kadaga what happened ono Museveni bwalangirira manya ono werekita commission bwavayo nakanti kulonda kujja kubaayo Kiza Besigye ne Bobi Wine babadde balirayinga kuba mafia tekulonda tekujja kubeerayo songa ne Bobi Wine abali mu opposition bonna bamawo bo bali badde baatula that to find ngabano bwe bali nti mafia divided itself into two. If Kadaga remains, if Museveni makes a risk is unpredictable nakwata power najiwa Kadaga nto ya pusi ya kulembera delegation nerage wani wa Kadaga in case Kadaga becomes the president tumunyina ko wingi ya free. Another group enetia yeroza ndio kubera mu gwanga muno is only because ngabo bakutte power temujjaji kwatako munyina kutema obo kwekwe kane musirika ensi yabategere yabachawo madda abantu mu government mbagoba mwe muri bubi nnyo ka group kaba na ateka binyo bano bo babbi basajja bakulu benonyeza sente zaabwe bano bajozi nnyo muri mwe yavamu ngalozo kufeka gwanga toyinza kulifuga bajja kutwala ekikumi wano kakati group kakati okirega ati Museveni asazeewo agamba ati tugende mu kalulu okay but mode abo opposition nabo tebali organize kuba balira chemba gamba ti opposition nti mafia yefuga opposition mu Uganda Bobi Wine Besigye tebali ali organized. Why? They relied on information from the mafias
Bobi Wine seems to be organized. FDC seems to be organized. Lwaki bayomba nti akalu tugenda mu kooti tulagawa? Bagala ntegeka Did you read the constitution? Leave Museveni. Did you read the constitution? Nti akalu kalina okutegekebwa ng'ekisanja kya president ekinnaggwako. Yes. Bw'akatakategeka akawasa speaker. Electoral Commission kyekoze. Yes. Ne Museveni akaagala. Basi Museveni akaagala nnyo. Akalulu. Basi zannalweyiso ezibadde mwe bamuferera ne basomba abantu ne babajja eno ne babatwala eno. Ezo sente yaziwonye. Adigida. Sente yaziwonye ababadde bamubbira mu kalulu ku luno bye basaze. Kakati scientific election ene egenda kubiri. No rallies. Nyangu nnyo. Bagenda kosa media. Kamba buulire. Abaka parliament kamba funire sente. Akakiiko akakwatagana ne election. A delegation of Uganda Electoral Commission, delegation from Ministry of Justice representatives would hire 2 planes ezamwe za Uganda Airlines zigenda mu abantu 10 zigenda mu abantu 17 ngoba mwamanyira okubba ennyo mugenda abantu 12 visit Mali visit South Korea to study how other people have had elections under this situation. Yes, 2. Zentunura ndi musajja mugezi timbana alternatives tikakati mu bwe panse panse ntimanyi bango bye ku radio ebitaliyo ne bajinga ne mukono gwa president. What happened? No dechi baruwa ne bakola ki? I went on social media ira nafunyemu abana bange mbakole a very modern studio mubade mu ndia ko sente mubade muloza nti bya YouTube sebimanyi dollars buli musibi yenajja ku platform yange platform ni butunulira obusiru have a master's degree oina platform children have masters oina platform nyingi kugundi zibatera atemba demfuna sente bibe nabya abubi kati n'obutabo bugenda kubeera una kina kine kiba wadde abaana bange katono sibadde monetary minded kati mbadde njagala to disseminate information kati oyingide sente. Yes, njagala okulaga abaana what I'm weighing checha program ye NBS. Why? Have a new attitude now. Having it sent to them nga boogera. Kalisa bamutomeza tiyakitegeera. Ali analinda ozanti kalisa mwali. Kalisa bamusekeredde. Yekatugundika nkaliwa. Bamutomeza. Musajja akalite kaliwa. Musajja wagenda kujja. Mwagala kalisa boogera nga tekanna. Ate bulende chakale. Yakere yinoza musajja we. Ogenti kalisa bamutomeza. Akaja kakalisa bayogede kalisa andi nkugambye bakalete nkuma wan kale kale ampresa tuli ku PAL FM kula eriyo muntu wa bulijjo mwami Tamalaina obubaka bwe obudire yinze tugenda kuba tuleta sobolo kubufuna a moment katona nyampriza kiriza tusoke tububawe. Things can rapidly change and the good thing is trying to look at how things can rapidly change, and the good thing is when I went to see His Excellency was very positive. Yes, and I advised him to work on that such that we have everything in place that can help to speed up the process, because now looking at what is about to happen in the country, the political temperature is rising here and there. And I also want to stand. I told you that I also didn't want to stand. And now if the printing press is there, then plus is radio and television programs, even more. I think it would be a very important thing. He is the most listened to person that is everywhere in the country. Actually, I was very shocked. Very shocked. I revisited the statistics. It has been on record, and actually it has taken quite some time. And things have always been that. For over 6 consecutive years, he has been the leading person listened to. It is just recently when His Excellency was addressing the nation during the coronavirus processions, that is only when he challenged everyone to be the most listened to person. The reason being it was by law that every radio station, every television station had to. Now this comes up. The whole thing is about money. And so they tried to set up a defense mechanism by ejecting Tamara Mirundi from the media houses. They really feared to take him to court. No, I'm telling you what His Excellency was saying, which I advised them to do. But if you think
he is talking anything false. Why don't you take him to court? So they went around to claim that now let them report the media houses, which is very stupid and thoughtless. A media house can host anyone. It is not like a printing press where, like Vision Group is responsible for the new vision. Every article is internally written and released there. You can tackle the media house. But for electronic media, where the host has no capacity to control what the visitor says. So he told them, you take him to court because that is allowed. All media houses have disclaimers when they host people. Of course, His Excellency knew. He had already got this information. By the time they went there to report and talk about it, that Amareme is failing their work, of course he told them, bring the clips where he says that you are doing a wrong job and maybe you are mishandling this and that. I really need that. So they gave His Excellency time that we are going to correct them. Then why did you come to me? If you didn't have the clips, then what are you reporting? What are you reporting if you don't have the message in particular? Yes, he talked about it on NBS. Then he said, really, I normally watch NBS when his program is on. He has always been hitting at the point that, of course, there is a lot of mishandling and mismanagement of resources, which is widely visible. Even the civilians are seeing this. The peasants can also see that there is a lot of mishandling, but I do not want to interfere with you because I don't want to pause the project. Let the project keep moving as we try to weed out. Now, if Tamareme... The general was very annoyed by the whole thing after understanding it. So when he called the younger man, he told him, now really, if you have gone such low, what really do you expect? Why become a spoiler at a time when we need this gentleman? The NRM needs Tamareme Mirundi more than anyone. Now, why would you do such a thing? Actually, I talked to him as well. I talked to him. So he was also mesmerized, saying, now, I don't know what to feel. I don't know what to say. Personally, they are not naturally intelligent. Waje? Some people are lucky. Nwisanga muchifananga magezi toyina. You go to the president, Amai Nzemba Makinga. You are telling the president that I'm very influential. Kakati chuchawedde. Abantu abali mu akedi mu bakirize bakomewo. Figures za Uganda mu twafunye lunana bibadde manipulated. Nebe tufuna 10 COVID is here to stay. COVID abantu bategedde kibuva. Sirimu minister yasigalawo. Let the Minister of Health withdraw. The Prime Minister's office, let it withdraw. Let us have non-government organizations by churches bani. Newunya mwana newunyize ebintu bibiri. But dokita through their medical association batuteme cyane ebintu. Bo babijewa government yeta sobola. Era mukazi bakazi mwene musigala mu health nga butudde. No. Omulabirizi w'emitiana yagenda mu ddwaliro. Nabono mbuyita muti. Buliwa. Buno. Obugira. Test kits. Obutesting. Mbuyita muti. Temperature gun? Temperature gun. Ye, omulabirizi w'emitiana atali musawo yabujjewo ati n'abugabira eddwaliro. Babugula. Very embarrassing. Where did this money go? And can the Minister of Health have the audacity, credibility, and status to go back to Parliament to requisition for money? Wait. Era Parliament yamu yokuzanya muntu ono ajana ayogera trillions yabadagenza okubba nakomawo nibulamu basaijo mujja mu impale kubana bo bamanyi ti trillion yabadde ababiddemu nabo yabadde agenda kubawa. So therefore kakati kuchina ekyokulonda Museveni is a lucky man, very lucky and a planner. Badde ndaba katono nnyo. Besigye ne Bobi Wine basobola okukola coalition. Tebasobola kukola coalition. Tekiri ekyo. Bobi Wine yalemwa. Bobi Wine bwe yajja namwandikako akatabo kano. Ne mbagamba nti Bobi Wine ekizibu kyayina, manya ekirungi kyayina. Teyeetaaga structure, teyeetaaga ki. No. Why? Nti Bobi Wine yajjira NRM yagenda ne yeeteekako ekizibu ky'abavubuka. Era mu katabo kange kano nkubuulira. Ne mu Bobi Wine nakiteekamu kana akatabo.
factors that will affect Museveni's 2021 polls. Oba mulondera mu nkola ki, oba mulondera mu nkola ki, President Museveni ayina ebimukuba nti abavubuka temubakoledde. Kati ate bwe mwagoba yo Bigirimana ne mutwalayo mwadire empisi newoza akatale. Kakati Bobi Wine yajira kubavubuka nga teyeetaga ideology. What is she not? Yaina as long as nga abavubuka toyina kitu yobakoledde. Nakugamba nti possible use politics nasooka na wano. Nekugamba ndi kakati akatabo kahamu akali kajja abavubuka balwanyisa mu lwanyisa. Nakugamba wano mu katabo kankano. I pointed out that the government overlooked several factors in trying to solve the challenge of youth unemployment. For one to first a solution to find a solution to a problem, he or she must first find out the causes. This is why cultural practices like female genital mutilation and embalu have outlived generations. You must understand the wisdom behind these primitive practices. You call it primitive. More importantly, to change society, one must have change agents. And in fact, the programs like NADS would have succeeded if the implementers had recruited the psychologists and mass communicators as change agents. Government yalimu okumala bwekizibu ky'abavubuka. Gikyagirimu. Nga Bobi Wine ajidde ku bavubuka. Ye yali ngombo ye. Yali ngombo ye. He deviated. Ekyekole kubanga no ati yakivaako atya kubanga kyetulaba era atambula n'abavubuka. Gwanoonya block of vote. Besi ye banne be bamuleeta galo olugiro emmanju. Tibwekiyiika ku Museveni yakiyoolawo. Yeejja ne mission endala. The two are pursuing different missions. Besi is sustained by the thieves in the government who see him as an alternative. This is why Besi does not attack this group. Besi attacks Museveni. Besi tavumirira babbi mu government. Avumirira obubbi. Atagwa kwene mmere biddwa yonna nekola ki? Kibulamba gantu. No, it is Besi yabayo n'agamba nti tuwabeerewo audit mu bintu bya COVID. Mbadde mpulira Besi yakyogera. Tumukunde bw'osoma ekitabo kyange yagala Sina Luganda na First Lady. Tumukunde ajja sekula ku scandals. Kubanga bali abakoze scandals. Tumukunde bwakwata power. Ekibaki tajja basiba. Ekyokuba tumukunde siwaleero tagoba kino. Tumukunde wa future. Tikasa Bobi Wine yakirija. Nibegata ne Besi ye gundi ye likiria. Whoever joins Besi becomes a brief case carrier for Besi. Bobi Wine yasinga kateegaya. Bobi Wine bwe yegatta ku Besi okusinza ku ndowooza yo. Besi is clear. No. Compare Besi afulaga beyalinga. Ali kyenkubuulira. Besi yali financed by the mafia. Mafia temanyi Bobi Wine. Ye Ruto mu Kenya. William. Tebayinza mukkiriza bano ba families. Kenya ruling families engagga okuddira omwavuzi mu interest power yaabwe. Ninga bakola Uhuru Ruto. Ne bakanye. Yali tamanyi. Kakati Bobi Wine oyinza okulya mu maka. Naye n'otegeera nti buno sijja kusika. Siri wamu. Nagamba Sebagala nti gwe Sebagala toyinza kulembera DP abakatuliki ebaka ground yayo ke basigaziza. Papa yagala okugenda n'omukulembeze wa DP nti ali mu wuzu yagenze kufuna buzu. You learn it yourself. Yes. Bana abaana bano kanwa akagulupu kano bwe mukaleka kajja kwasasiratinga abantu. Kuba kalina obugagga bungi nnyo. Okusinzira ku Mamitamale mirundi Besigye is not looking for change. Ayagala kukozesa Bobi yalinda gobolaba. Kakati gundi Mao yakimanyi nti DP as a party tugicomparinga na bano. Bwe bagamba nti amadini gewandise nga nane government organizations abakatuliki bagana n'abakristaayo. Abasiramu abaali balina ebizibu byammwe ekibuli nani mu mwagenda. Are you going to ban them if they don't register? Kati ye Mawa amanyi ekigambo Democratic Party kiyinza kufiira ku ye Semogere guidance. Semogere baba gamba mugende mwena ali mu muteekebo. Beni bamuga tuteekawo ye ka Democrat n'abaana. Nti tukubobote mu nkaga musanvu. Semogere ne bamugamba tuteekewo Uganda Democratic Movement mwegatte nani NRM. Semogere yagamba no. Ekigambo DP Mao cannot join where DP yefiira. Kitachagala. Mao ajja kwesimbawo. Ayina okujja.
but waliwo ate kyendaba Dr. Besigye ne gundi ne Bobi Wine bwe beegatta ne handing over power Tumukunde yaba afuuse de facto opposition leader mu future. Olaba Besigye wase ekibiina kye n'aleka yamuli yati. I don't think waliyo possibility y'okugamba nti beegatte ate bakwasa. Ne bwe bateegatta tewali kibafiirwa. Why? Obululu bwe beegatta nabagamba nti Kapa bwe yeegatta ne Messi ne yeegatta n'embwa naki bazikame zisaplayinga tenda y'amata bakulene nusu Bulaaya. What do you join? Abasajja abaavu 10 bwe beegatta mujjako hamu ekizimbe nga yakiramuza oba kirumira. Isu si kwegatta okwegatta kubayamba abazungu babawe sente. Europeans give you people money in opposition, money when you are united. Gaddafi yabawe mundu Moses Ali Museveni ne Kayiira nti mukolere wamu. Museveni yagamba nti mumpeeke zange Lusamba. What if we are infiltrated? Naye kati olaba nti tugenda mu kalulu kabiri abiri mugumu. Ideology ya Dr. Besigye ne banne bagamba ba people's government tebakkiririza mu kulonda. Bakkiriza mu defiance. Agana ati akatanda. Banaluma nnume constitution Museveni wabakubire reverse psychology. Nti muba muti abakulembeza abagala okufuga eggwanga nga ne constitution temugimanyi. Baga nti akalu bagenda kabba. Temwakirowoza ko Bulaaya eriyo snap elections. Abaganda baganda nti enzikiza esanga mu mizi. Kakati n'omusajja ono Mukasa ono wa Lubaga South yakola dde ebintu bye kubanga mugezi. You cannot be disqualified unless you are a candidate, city candidate. Siwasanga kompeta ngomanta alyako n'abakazi bana. Empete gama ntonale kanga abakazi abalala benina bendeka bekinamba lekandi. Kakati obufumbo bwange tebulamuza kerezi. Tebulamuza busiramu. Iwange toleta yonga tutabuse mu family yangu. Teryabulamula. Na hata abakyala bali bana. Teryabulamula. Oba 5 oba 10. Teryabulamula. Sulemani yayina lukaga sinakwata kunne yayogeranga ne Katonda. Sajja yogera ne Museveni n'abeera. Bwata yogeranga ko n'ala disi no mwebana. So, kakali nembagamba. Nti oyo omusajja abali bwe bati. Bonda biranga ddala. Abantu babadde mu coronavirus. What have you done? Abasajja abenza abagala okwana bannamwandu. Aleeta obukadde 5. Nabagandi Matiya Kasayija yaleese obukadde 2 mu lumbe lwa Kasirye gwanga ng'anoonyaamu ki. Eyo faamu gy'ayagala yakasodya ni bol. Mirundi. Yali abaddeko mukwano gwa Kasirye gwanga. Tumanye gye babadde basika bamuzise mu nsiko ne bakuba emizinga ebigunju ne bigenda kati byakomyewo. Mujja kulya kabukedde kamukolako obukozi sente. Musasula abaana bano ababanja. Neze newunya ababbi bano. Abaana ababanja ekibanja umwazise Kasirye gwanga. Mulowooza nti eyenkene sente mmeka. Katumba wamala. Look for this good. Nze bajje wange. Ng'ekisajja kiyita Meja Kakande. Kibaga nti kijja batta. Naye enkene. Chiwanda yinvo mu kifo ky'okabira abajulizi benna mugongo lwaki bwe tewekulietingira otuwalizi mugundi ezizo yagenda bakubi nyumba ya Ben mubagule abamanirenda bagitwala udizayininga nyumba amayindi nakyo kyabulambuzi kivuke kyabulambuzi kana akayumba kana akalugadi kapitende lugadi bakamenya kumuzikirika akaddawo you design nga bwe kyali kifaanana nese bona wabalambuzi bagendawo yes ne aliyago alinze bamukolere kati oganti Bobi Wine yava kwa ideology y'abavubuka agenze wa Besigye. Bobi Wine yalita sana kuba nkungana nga balokole ye yali wa musabo muganda atambula n'omuzindaalo ye abajja balagula gwe bakugambye nti Museveni mu biragiro byalagira essabo lyo lyakolebwa dda okujjako nga bagenda okuba ensaasiro bajjamu abangi kasipeso kabaka sente nyingi tedi sabulirwaza akalulu kano ani asinga coronavirus ali malwali muntu buli yabasawa abaganda bakwatibwa coronavirus baba ina kawumpuli yataza abantu endwadde mwogereyo musawo mugande endwadde kubanga bote bagalanga muntu bulireyo abasawa abaganda bameka bakalwala coronavirus bobo obuzavinga dda bayina amazzi ge banaba obuwasira muwalamala okunaaba oyingire essabo bamazzi gabeera waawo akwambulula akola kiri what has been around balwala kawumpuli kawumpuli musambu ogugana endwadde okay tuli ku Kwale FM dakika 11 ezibulayo okutuuka ku ssaawa 5 olwaleero they should learn
mukitegere. What has exposed these opposition leaders is that they were relying on information supplied by the mafia gang. Okay. The mafia literally and Museveni ajja kutekayo kulonda without looking at the constitution. Now, if you say today, mubadde mu parliament Besigye has the largest party mu parliament ye opposition una abaddeyo. Did you try to amend the constitution? Nti no. Abakola CA eno issue tebagirabirawo. And once you see others, mathematics, zinalisokola mathematics. Nani bamusonyiwa. Tumanyi bibalo. Naye mathematics ekimubeza ku syllabus waliwo abamukola. Once you see Mali organizing elections, you see South Korea organizing elections, Burundi, you see Tanzania organizing Burundi, who are you? Besigye, Besigye has been exposed, is relying on mafias. Okay. These mafias, the way they are failed on the president okulwanyisa Mirundi, bayongera kwekuba katochaza abantu munju bako bane bakusanya okujja ko ngobulye emere nojija mu prime minister's office nova holo ministry na kino okwagala okubbe nambole no abantu abalwadde COVID-19 mubawe missionary hospitals n'abalwadde tombulidde kukyagudde mchala Sala Kanyike wano yaganti kitajja kudda wa road mayor Sala Kanyike ateta manyi na alonda Dorin mayor muzibu nnyo yakabidde omukazi nga mwenda akabadde muganzi leka nawo bawa Kanyike ali mwelekezo commission ewe wunya mukazi no muntu yakola naye baludde nga bakola manya era lukwago namwewunyeza ndiru kwa kubiri ya Mirundi yalijjawa jitata we tata wa fe Mirundi naye yali muwa mbucha Lukwago naye Mirundi Lukwago ye Mirundi tata we Muhammad Mirundi tata wa Fazala Lukwago Muhammad kati Mirundi Lukwago muganda wo naye atitagala hamu n'olunaku n'olumu katika tichichaji ina fitina ile kwa ine fitina muntu wa fitina chibula babira ne banamboza abira bafanagana kada timiteriyo kanye kabala omuntu president wa kugambira nti amulangiridde abayayogera naye kanye kabala era nadinja kubuza linda katono okuganti to appointings enyombi ku kino yes waba waliwo Museveni's appointments are purposeful. Let me tell you ono mukazi anywa yayisayitinga abantu mama mabira would be languishing in prison abadde agenda okuba amayumba mu kitundu ekyo mbagali ku nyanja yagasanga oba bagazimba ku nyanja bagazimba ku mazi waggulu appointments za president katika nyikava mu eyo area kanyika yamutuludde nga mukozi mulungi naye mu kulonda ayinza obutadda kakati afuusa ni director wa gender ate kakati ayinza n'ogenda wa president namugandi yafuna nga miliyoni 5 to get renewed by the president and to get renewed in an election by the voters, which one is easier? Ogenderi president. Ate enkola eyo kudde omukazi n'omusajja ne babeera mu NRM enkola yakiyekera haji mukwaya hajati mukwaya tobayita basiru bagemeyire omukyala ya kubaba ne bagemeyire omusajja ye deputy igigi naye ekyokulonda Sala Kanyike balabye nga ngenze mu NRM bawe wereketo commission kana yetu mulete na abere wa mama ne unyarugwago into ngenda mweza kata mu introduction nze mwami Lukwago nakiriza ulira katono luyimba ekyo gamba nti mukyala Kanyike takiriza kino abadde mukolera abatambuza ekibuga era yagamba Lukwago oli mpakasi wa Museveni bwayagala akujjako ate mujjaka ono yalondebwa abantu ngaze kolawa mukesisi kwega bo osebo buli muntu yalondebwa abantu wayingira omuzikiriza jja mu ngato tafuna wuzu afuna yes kakati Lukwago mpakasi wa Museveni abali musekati bonna mpakasi wa Museveni kuba Museveni Kampala bajja mu kwasi kwa CA amufuga by delegation yes kakati yo omukazi akibalamu bawa ali mu electoral commission kyogandi nga banoonya abo mu electoral commission yo omukazi bamunoonya Kanyike unanywa anywa ki manya amanya go timugamanyi anywa liralira anywa tiri ligwayo anywa liralira kakati buli omukazi bw'omutuli ennyini bwaliralira agamba okuba amayumba g'abantu Kanyike is now a director in KCC with more powers. The director of KCC has more powers than a minister in the central government because Kampala is not a district. Kampala is not Sichibuga.
Chobula chairman CLC5 Kampala Africa direct centers nazija mugondi mu national so conference. Decision ye yakoze mchala kanyika yadde ntufu okutwala director okutobwa road mayor okubwa road mayor buli obufuna onulukwago buno bwabuyigirize she's going to be interviewed permanent and pensionable. You don't need to go, you serve only one God. Alina more important, ali more insulated now until kwago bwayiya until kwago taswala yale sana. Dorini Nyanjula Lead them. Dorini Nyanjula Nzire mu gokosa basajja bagumu bateka ko face bwa saba nateka ko face kuba kuyata lwachu ngambi ndiddemu lead them. Dorini Nyanjula Lead them ogoko ngoli ogiranga lukwago aliyogera atya kakati ono luyimba zile kubulya nti Museveni's appointments are purposeful. Oyo musajja luyimbazi yali muyinula kagina namugobayo. The man who designed is nembudo zentebe kati kimulese mu Kampala flyovers ono gwe simanyi kisaaki simumanya busibamanyi and will be hijacking nga musisi. Okay, yes, otherwise erinya liddemu eriddemu yani Dorini Nyanjula ayanjula ki gimanyage ngoli ogera nga lukwago aliyogera atya mukyala Nyanjula kankongeze wonu mukyala Nyanjula enjogera eyo nga sigimulyanga kungaga nalongo ampuliza mbere bulungi olunaku lubadde bwe lutyo